Bantu ba Katonda ab'omuwendo omungi, njagala kubabuuzaako okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Mukama waffe ow'ekitiibwa era w'amaanyi agulumizibwe emirembe gyonna. Akaseera kati tugenda kuyigira wamu ekigambo kya Katonda, ekigambo ekirina amaanyi era ekigambo ekirina obuyinza mu mitima gyaffe. Nga tetunaba kutandika, katusooke tuwombeke tusabe tulyoke tutandike. Katusabe Katonda. Kitaffe Katonda ali mu ggulu ow'ekisa era ajjudde ekitiibwa, tukwebaziza kubanga okyali naffe okuva ku makya kano katukyali bulamu obw'ekitiibwa. Tugenda kwiga ekigambo kyo Mukama, Mwoyo Omutukuvu atubeere atebenkere mu mitima gyaffe. Ekigambo ekyo kibeere n'amaanyi mu mitima gyaffe. Leka abagobedde ekyokwiga kino n'abali kigoberero bawa amaanyi n'obuwanguzi wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Tugenda kuyigiramu ekigambo kya Katonda era omutwe gw'ekyokwiga gugamba nti ekigambo kya Katonda. Erinnya enze Gerard Biringiro mbaniriza mu kyokwiga kyaffe eky'olunaku lwa leero. Tugenda kwiga ekyokwiga kino ekirina amaanyi era ekizito, ekyokwiga ekisinga mu byokwiga byonna bye twali tuyize, era nkusaba okigobere tosubwa. Ekigambo kya Katonda, ekyokwiga kyaffe ekisooka gwe mutwe gwakyo. Bwe tusooka okukebera mu kitabo ky'okubala, ekitabo Musa kye yawandiika, yagamba abantu oba yagamba Aaron ne batabani be omukisa gwe balina okusabira abantu bonna abali ku nsi oba abantu bonna abajjanga mu maaso ge. Yalina okubasabira omukisa gwali gugamba gutya? Katugende mu kitabo ky'okubala, kubala essula 6 olunyiriri 22. Waliwo omutwe ogamba nti omukisa gwa Katonda oba omukisa Katonda gwe yasaba Musa asabire Alooni gwaba asabiranga batabani be n'abalala. Wagamba Mukama Katonda n'agamba Musa nti etegeeza Alooni ne batabani be nti bwe muti bwe munasabiranga abaana ba Isirayiri omukisa, munaabagamba nti wulira omukisa Alooni gwe ina okusabiranga abantu bonna, naawe olunaku lw'olwo gwe omukisa Mukama gwagenda okuwa. Mukama Katonda akuwe omukisa akukuume. Mukama Katonda akwakize amaaso ge akukwatirwe ekisa. Oluganda olunaku lw'olwo nkwegayirira mu maaso ga Katonda, Mukama Katonda akwakize mu maaso ge ofune ekisa kye. Nga tugenze mu maaso n'ekyokwega kyaffe ekyawandiikibwa ekisooka kye tugenda okusanga mu bbaluwa ya Timoseewo gye yawandiikira Pawulo, ebbaluwa gye yawandiikira Timoseewo ey'okubiri, essuula ey'okusatu olunyiriri 16 okutuusa ku 17. Tuli mu kuyiga ekyogo ekigamba nti ekigambo kya Katonda mbajjukize. Bagamba bawandiikiddwa nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda. Wulira ekigambo kino, buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubulira okuli mu butuukirivu. Waluganda, ebyawandiika ebitukuvu birina emigaso mingi batulungamiza wano mingi ddala, naye mu egyo emigaso gyonna batuwaddemu emigaso 4. Weetegereze Bayibuli gy'olina. Batugambye nti era kigasa. Kitegeeza gwe atayiga byawandiikibwa bitukuvu mu mubiri gwo tolinaamu bigasa, mu ndowooza zo tolinaamu bintu bigasa. Bw'oba tolina byawandiikibwa bitukuvu mu ndowooza zo toli wa mugaso, kubanga ekigambo kya Katonda kigasa olw'okuyigirizanga. Omulundi ogusooka, ekigambo kino ekya Katonda bw'oba oli mu maaso gaakyo oba ogenze kuyiga. Bw'oba obikudde Bayibuli mu maaso go oba ogenze kuyiga. Njagala kubuuza, gwagamba nti oyiga ebyawandiikibwa, byawandiikibwa ki by'oyiga? Bya Katonda bino bye tulaba oba oyiga byawandiikibwa birala? Bw'oba oyiga byawandiikibwa birala manya nti wabula era tolina mugaso, kubanga ebyawandiikibwa bino bya mugaso ddala, kubanga bitulungamya. Batuwadde emigaso 4. Tuli mu kukola omugaso ogusooka, ekiyigiriza. Omugaso gw'okubiri, olw'okunenyanga. Bw'omala okuyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu, awo nno Katonda okukunenya n'akulaga nti wano gundi obwedde olina ensobi, wano gundi olina ensobi, awo nno olyoka oteera mu kkubo eddungi lya Katonda. Omugaso gw'okusatu, olw'okutereezanga. Bw'omaliriza okutegeera, bw'omaliriza okumanya ekkubo lya Katonda,
Katonda atandikira okugamba nti gundi kati wano wabula oba wano oli watuufu oba wano wooli si watuufu. Katonda bw'atyo bw'ayigiriza. Takubirawo nti gundi kati wano wabula vaayo. Katonda akwata mpola mpola alyoka akutereeze mu kkubo eddungi. Omugaso ogusembayo era nga ogwokuna ogamba nti olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda aleme okubuulwa kyonna kyonna. Wulira olw'okuminamusanvu agambye nti omuntu wa Katonda ono omuntu ali mu kwiga ebyawandiikibwa ebitukuvu, omuntu alina Bayibuli maka ge, oyo abeera muntu wa Katonda, naye ojja kubeera muntu wa Katonda nga biyise mu kukwata Bayibuli n'oyiga era notulawa nti omuntu ogamba kati ngenze kwiga byawandiikibwa ebitukuvu. Bwe siba si kyekyo manya nti oli walala, manya nti wabulira ddala. Bayibuli etugambye nti omuntu wa Katonda alemenga okubuulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi, ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Wa Luganda nkugamba obanga weetaaga okubeera na byonna, kwata Bayibuli, tuula bulungi, leka Bayibuli ekulungamye mu kyokola kyonna, kubanga ekigambo kya Katonda kino kirina okulungamya kwa Katonda. Olunyiriri olulala olugenda okusanga mu Baebbulaniya, Abaebbulaniya essula 4 olunyiriri 12 wawandiikiddwa nti kubanga ekigambo kya Katonda, wulira neera wali mujjukire bulungi nti basula tugamba nti buli ekyawandiikibwa, ne wano mu Ebbulaniya batugambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Wulira ekintu ekisooka, mu kigambo kya Katonda mulimu obulamu. Mu kuyiga ekigambo kya Katonda mwe muli obulamu. Weegala kuzuula ludda wa obulamu we buli, genda mu kigambo kya Katonda. Bw'oba oyagala kuzuula ludda wa okufa we kuli, va mu kigambo kya Katonda. Naye olwaleero nkugamba nti gw'ayagala obulamu obulungi, genda mu kigambo kya Katonda, kubanga batugambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Wulira ebintu bino bye nkugamba gundi, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza okw'omu mutima. Bayibuli bwe tugambye. Kankubuuze gwampuliriza, bwe baba nga bagambye nti ekigambo kya Katonda kiramu, nkubuuze omuntu omulamu ayogera? Ogenda kunziramu nti ddala kituufu omuntu omulamu ayogera? Nkubuuza omuntu omulamu akola emirimu? Ddala n'okukola emirimu akwata enkumbi n'agenda n'akola, oba omulimu sekinnoomu gwonna gw'oyina. Naye njagala kugamba nti bwe kibanga ekigambo kya Katonda kiramu, weesiga ekigambo kya Katonda kireeta obulamu mu ggwe, kubanga ekigambo kino kyeyinamu obulamu mu bwo obukola kye bulina okukola. Wuliriza, Bayibuli etugambye nti era kisala okusinga ekitala kyonna eky'obwogi obubiri. Wali olabye ku kitala kyonna ekirina obwogi nga bubiri? Njagala kugamba ku bantu amanyi kye bayita okusaawa, okutema ebibira, oba oteekeddwa okuba n'ekisonga kisala bulungi, nga bw'okwasa ku muti ddala tegugudde, bitooke bye bigudde. Nga olina okuba nga ekiso kyonna kyonna wakiwagadde kyonna nga kitemagana. Naye njagala kugamba nti bwekyo n'ekigambo kya Katonda kyo ddala kisinga n'ekyo ekiso ky'olaba ekisaawa emiti, ekisaawa ebitooke, ekisaawa ebisubi. Kati ekigambo kya Katonda kirina amaanyi gaakyo agali munda mu kyo. Tuli mu kuyiga kakati ekigamba nti ekigambo kya Katonda. Katusome ku bigambo ebiri mu kitabo ekitibwa Living by Faith, oba ekitibwa okubeesibwawo n'okukkiriza. Okubeesibwawo n'okukkiriza, ebigambo bino byawandiikibwa ne A.J. Wagona mu Present Truth ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa 10 omwaka 1892. Wulira ebigambo bino Wagona byeyogera, yagamba nti amaanyi g'ekigambo kya Katonda gawulikika bulungi nnyo bw'otunulira omulimu gw'obutonzi. Wa Luganda njala kugamba bw'obanga oyagala kuwulira amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, njagala tuddewo mu kitabo ky'Olubereberye tulabe amaanyi agali mu kigambo kino okusinziira mu butonzi. Yagenda maaso n'agamba nti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa. Mu kigambo Katonda kyeyogera, kuba Katonda agamba nti wabeewo bino ne bibaawo, wabeewo ebisubi ne bibaawo, wabeewo emiti ne gyejja, era n'alagira nti emiti gyonna giroke ne giroka, n'agamba wabeewo bino ne bibaawo.
kati njagala kugamba ekigambo kya Katonda kyekyogedde nti kino kibeewo akaseera kekintu ekyogeddwa kibeerawo. Katubisome abatugambye nti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa n'omukka ogw'omu kamwa ke. Wuliriza, amazzi ag'omu nnyanja agakuŋŋaanya ng'entuumo, atereka amadubi mu mawanika, ensi zonna zityenga Mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankalirenga, kubanga yayogera ne bibaawo, era yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Ekigambo kya Mukama kye kyalagira kino ne kibaawo. Yalagira ensi ereete ebinyonyi ne bibuuka ne bigenda, nalagira ensi ereete ebisolo, ebisolo ne bibuuka ne bigenda, nalagira buli kimu kyonna kyonna kyakolebwa okuyita mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda we kitali tewabeerawo bulamu. Musajja mukulu yagenda maaso n'agamba nti nga tutandikidde ku ebyo, wulira, tuli mu present truth oba amazima ga leero agafulumanga ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa 10 mwaka gwa 1892 Wagonda yabyogera agamba nti nga tutandikidde ku ebyo birabika bulungi nti ebintu byonna ebiri ku nsi n'ebigirimu byonna byava ku kigambo kya Katonda. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nga tutandikidde ku ebyo twogeddeko waggulu nti ensi mu kutondebwa kwayo kyali kigambo kya Katonda ekyagitonda. Nga tubitandikiddeko nti Katonda yayogera nti wabeewo ebinyonyi ne bibaawo, wabeewo ebbanga ne libaawo, wabeewo amazzi ne gabaawo, wabeewo ki ne bibaawo. Nga tutandikidde ku ebyo birabika bulungi nti ebintu byonna ebiri ku nsi n'ebigirimu byonna byava ku kigambo kya Katonda. Nenjagala kubuuza gwe wali mu kundaba oba gwe wali mu kumpuliriza, buli kintu kyonna gwe kyolaba ekiri mu mutima gwo kyava ku kigambo kya Katonda? Empisa envundu z'oyina ezitoogerekeka zava ku kigambo kya Katonda? Njagala kugamba nti empisa ennungi ezaali mu Kristo yali kigambo kya Katonda. Weetaaga kigambo kya Katonda okutula munda mu ggwe, weetaaga kigambo kya Katonda tule mu mutima mu ggwe, olyoke oyanirize bulungi ekigambo kya Katonda amaanyi gaakyo. Wagonda yayogera nti tetuyinza kutegeera amaanyi g'obwa Katonda. Wuliriza kino, tetuyinza kutegeera amaanyi g'obwa Katonda. Lwaki? Wuliriza, naye tuyinza okulaba obulungi mu byayogerwa. Tetuyinza kutegeera bulungi amaanyi g'obwa Katonda gwe mu ndowooza zo ggwe ezaayonoonebwa n'ekibi toyinza kubisikamu obiwulire. Naye newankubadde biri bwe bityo ebyo tubyenenye tulabe tuyinza okulaba ku byava mu kigambo kya Katonda. Nga ekigambo kya Katonda bwe kitali mwoyo ogw'obwereere. Wulira, ekigambo kya Katonda si mwoyo gwa bwereere, wabula nga bwe biri ebintu ebirabika oba ebikwatibwako. Amen. Wabula ebigambo oba ebintu byonna ebyava mu kigambo kya Katonda bintu ebirabika era ebikwatibwako. Naye nze njagala okubuuliza wa Luganda, ebintu ebiri mu mutima gwo, empisa z'oyina, lwaki togenze ku kigambo kya Katonda ne kiragira n'okkiriza ebintu ne bibaawo? Weetunuulire endabayo, weetunuulire ennyambalayo. Lwaki totudde mu kigambo kya Katonda, ekigambo ekyayogera nti ensi ereeta ebimera ne bibaawo? Lwaki togeze mu kigambo ekyo n'osaba Katonda ekigambo ekyo kibeere n'amaanyi mu ggwe? Tulanye okuwuliza abantu. Mu ekigambo kya Katonda mukiringa nnyanja era bw'okiyingiramu mukiyinza okubuuza. Naye nkubuuza, ekigambo kya Katonda kyabuuza bameka gwe b'omanyi okugyako endowooza ezifudde? Njagala bagamba nti bw'oba ng'oyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu n'owulira nga tebitegeerekeka, manya nti ekigambo kya Katonda kino kigambo kya Katonda, si kigambo kya muntu. Era oba oyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu n'owulira nga tobitegeera, manya ekizibu kiri mu ndowooza zo ggwe ezifudde, ekizibu tekiri mu kigambo kya Katonda. Musajja mukulu agenda maaso n'agamba nti wabula nga bwe biri ebintu ebirabika oba ebikwatibwako, kiriŋŋanga ensi yabeerawo mu kigambo. Wulira ekigambo ekizito
Njagala okugamba Wagona yatugamba nti kiringanga ensi yabeerawo mu kigambo. Ensi gy'olengera eno gy'otambuliramu, eno ensi gy'oyimiriddeko, gy'olimirako byonna by'olima, zikasooli n'ebijjanyo n'ebirala n'amatooke byonna by'olina, byonna byabeerawo lwa kigambo kya Katonda. Bayibuli etugamba nti oyo kigambo ye Kristo. Kitegeeza okubeera bw'obanga oyagala obutuukirivu obutuukiridde mu mutima mu ggwe, bw'obanga oyagala ebintu ebirungi bibeere mu ggwe, yaniriza kigambo oyo nga ye Kristo atuule mu ggwe. Batugamba nti ekiseera ekigambo kya Katonda bwe kyayogera nti wabeewo ensi n'eggulu, akaseera ako ne bibaawo. Katonda tagamba nti yayogera ne wayitawo emyaka 1000 bino ne bikolebwa, nedda. Wabula Katonda bwe yayogera nti ensi ereete bino, akaseera ako ekintu ekyo kyabeerawo. Kankubuulire kino, bw'obanga omutima gwo gwegomba okubeera n'empisa ennungi, bw'obanga omutima gwo owulira ekibi nga kikutamye, genda maaso ga Mukama Katonda omugambe nti Mukama, neegomba oyogera olunaku lwa leero nange munze bikolebwe. Lwaki tukabira Katonda? Katonda yatonda eggulu n'ensi, biyinza okumulema okutonda obutuukirivu mu ggwe? Okubuusabuusa kwaki wa Luganda? Alugende maaso. Wagona agenda maaso n'atugamba nti ekigambo kya Katonda bwe kyayogera ekintu, akaseera ako ekintu ekyogeddwa ne kibeerawo. Bino si bigambo byange wa Luganda. Bino ebigambo ebyogeddwa si byange. Era bino ebigambo ebyayogerwa musajja mukulu Wagona nga omutukuvu yamukozesezza. Atugamba nti ekigambo kya Katonda bwe kyayogera ekintu, akaseera ako ekintu ekyogeddwa ne kibeerawo. Kati njagala kwebuuza gundi gwege ebyawandiika ebitukuvu. Bulijjo obeera mu Bayibuli ng'ogiyiga, bulijjo okutemu y'obunabbi omuyiga, gw'alina empisa envundu, gw'ayogera obubi, gw'atamanyi na butebe beeyisa. Lwaki bifudde bwe bityo? Lwaki? Ekigambo kya Katonda gwe bulijjo gwabeera mu kkanisa nga gwali mu kuweereza, bulijjo gwe mu dinko ne gwasolooza ebirabo, bulijjo gwe mubuulizi gwabeera mu kifo kyonna kyono ng'obuulira. Naye neebuuza, lwaki ekigambo kya Katonda tekirina maanyi mu ggwe? Bw'omaliriza okubuulira ng'eggulo osooba mu mabaala. Bameka abeeyita nti babuulizi, naye oluvannyuma lw'okubuulira akawungeezi ng'enzikiza etandise, ebyekanzu ebyekooti n'abejjamu n'amataayi n'ajjamu, enzikiza bw'egwa bweti ng'ayingira mu birala. Waluganda njagala kugamba nti ekigambo kya Katonda kikusalidde omusango. Ekigambo kya Katonda bwe kyayogera ekintu, akaseera ako ekintu ekyogeddwa kibeerawo. Ekintu kyonna ekyanyonyoleddwa n'ekigambo kya Katonda, wuliriza ebigambo bino, ekintu kyonna ekyanyonyoleddwa n'ekigambo kya Katonda kibeerawo mu kigambo ekyo. Singa owuliriza ebigambo bino bulungi n'obitegera amatu, ojja kuntegeera. Era nkusaba gundi gwali mukola emirimu sooka ogyenenye osokoliriza ebigambo bino. Gwatudde gwali mu kuwankana sooka okakane bulungi, wuliriza ebigambo bino. Katonda tugamba nti ekintu kyonna ekyanyonyoleddwa n'ekigambo kya Katonda kibeerawo mu kigambo ekyo. Kitegeeza ki? Ekigambo kya Katonda bwe kinyonyola nti gundi mwonoonyi yeetaaga obutuukirivu, ekigambo kya Katonda kinyonyola nti kituufu gundi yeetaaga obutuukirivu, obutuukirivu obwo weesiga ekigambo kya Katonda kituukirize obutuukirivu mu ggwe. Wuliriza, ekintu kyonna ekyanyonyoleddwa n'ekigambo kya Katonda kibeerawo mu kigambo ekyo. Kati awo tekisoboka Katonda okulimba. Waluganda, Katonda yatuwa endagaano nyingi. Hagandi kinjagala kiri kimu kyokka. Gwe kyokka kyenkwagalako kiri kimu, kiriza ebyonoono byo. Katonda bwayogera nti gwe kiri kimu kyokka kyenkwagalako, kiriza ebyonoono byo. Ddala mu mutima gwo gundi gwampuliriza, kiriza ebyonoono byo, ekirala kigenda kukolebwa ne Katonda. Katonda tekisoboka kulimba. Bino bigambo si byange. Bw'oba obyagala ogenda kubifuna. Katonda tugamba nti ekintu kyonna ekyanyonyoleddwa n'ekigambo kya Katonda kibeerawo mu kigambo ekyo. Kati awo tekisoboka Katonda okulimba, kubanga ekigambo kye
kireetera ekintu kyonna ky'oyogedde okubeerawo. Amen. Kubanga kireetera ekintu kyonna Katonda ky'ayogedde okubeerawo. Mu kigambo ekyo mulimu amaanyi amatonzi, mulimu amaanyi g'obutonzi, mulimu amaanyi g'omutonzi eyatonda eggulu n'ensi n'ennyanja biyinza okumulema ggwe okutondamu obutuukirivu. Eyatonda eggulu n'ennyanja biyinza okumulema ggwe okukuggyamu obwenzi obwakusukka. Eyatonda eggulu n'ennyanja biyinza okumulema ggwe okuggyamu obulimba obwakusukka, obukuusa obwakusukka, okuwayira okwakusukka, olugambo olwakusukka. Lwaki? Batugamba, twasoma mu kitabo ky'Abaruumi essula ya 17 nga Katonda era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Wuliriza, Katonda nga tanaba kutonda kitangaala ku lunaku olw'olubereberye mu kutondebwa kw'ensi. Katonda yayita ekitangaala nga ekitangaala tekinaba kutandika kubeerawo. Oba ekintu kino okiwulidde wakika? Oba ekintu kino kiwulidde bulungi? Katonda nga tanaba kubanga atonda ekitangaala, ekitangaala yakiyita ekitangaala nga tekinaba kutandika kubeerawo, ng'ensi terimu butangaavu. Ku lubereberye ensi n'eggulu byatondebwa. Ensi yali njereere nga mulimu kizikiza ekyali kikutte. Naye Katonda mu kulaba n'alaba ng'ensi yeetaaga ekitangaala, n'akiyita ekitangaala nga tekinaba kutandika. Bw'atyo ne Katonda mu mutima gwaggwe oli kizikiza, ne mu mutima gwaggwe oli kizikiza, kubanga wazaalibwa mu kizikiza. Empisa z'oyinazo zonna zoyogera, zonna ze weerabamu zirabe ng'ekizikiza. Oyogera ne Katonda omusabe akutondemu ekitangaala. Musajja waffe agenda maaso n'atugamba nti tukyali mu present truth, ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa 10 mu mwaka ogw'Olukumi-1992. Wago n'atugamba nti wabula ayogera ku bintu ebyo ebitaliiwo nga ebyali bibaddewo. Katonda ayogera ekintu ekitaliiwo. Bw'atyo batugamba Katonda ayogera ekintu ekitaliiwo. Mu bulamu bw'oggwe oyinza okweraba nga tolina kintu ky'oyinza, era ddala mu bulamu bw'oggwe oli munafu, tolina ky'osobola, n'ekigambo kya Katonda mu ggwe kirinamu amaanyi. Gwe kiwe kimu kyokka kkiriza, ebyono byo ebirala birekere Katonda. Bayibuli etugamba nti Katonda ayita mu linnya ekintu ekitaliiwo. Katonda ayita mu linnya ekintu ekitaliiwo. Tukyali mu lubereberye, ebintu yabiyita amannya nga tebinaba kufuuka. Lubereberye Katonda n'ayogera nti tukole omuntu. Katonda ayogera nti tukole omuntu, era Katonda bwe yamala okukola omuntu, akaseera ako yamuyitirawo omuntu, kubanga erinnya Adamu litegeeza omuntu. Kitegeeza Katonda bwe yayogera nti tukole, kitegeeza oyo akaseera ako yafuukirawo omuntu. Agenda maaso n'agamba nti Katonda ayita mu linnya ekintu ekitaliiwo nga gy'oli kibadde kimanyikiddwa bulungi nti weekiri. Agenda maaso n'agamba nti akaseera ako ekigambo kye nga kikyafuna omu kamwa ke, akaseera ako ekintu ekyogeddwa kibeerawo. Simanyi oba ebintu bino oba ebigambo byenjogera bino olimu kubifumitirizako n'obiwulira. Akaseera ako ekintu Katonda kyayogedde bw'amaliriza okukyogera bwe kiti, ekintu ekyogeddwa kibeerawo. Lwaki tokkiriza kigambo kya Katonda ne kibeera n'ekifo mu mutima gwaggwe? Tugende maaso. Peetero ekyokubiri essula ey'olubereberye olunyira 19 okutuusa ku 21. Batugamba nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abanabbi, mukola bulungi okukiraba ekyo. Era ekisinga obunywevu wetulabe ku kintu kibayita okunywera, oba wali olabe ku kintu kibagambye nti bakinywezezza. Ku bantu abaali balunzewo ku mbuzi, bagamba nti genda oyimbule embuzi
ogisibe era oginyweze babagambye eki bw'ogiyimbula n'omaliriza okugiyimbula nogaa n'ogisiba oba olina gisiba omuguwa n'ogunyweza ku kikondo bw'otaginyweza embuzi eyo n'emale omuguwa n'emala egukutulwa n'edduka bakubuuza 4 na 5 bwe kakulema okukata nti 9 babikulemye kuba ogenda kulaba ddala kati oba tugambye nti era ekisinga obunywevu kitegeeza ekisinga obunywevu bwonna bw'owulidde bwe nkugambye ekibusinga tulina ekigambo ky'abanabbi mukola bulungi okukiraba ekyo gundi okola bulungi okuba ng'olina bayibuli mu maka go ddala kituufu kirungi okola bulungi kirungi ddala okuba ng'olina bayibuli ng'ogiyiga naye wuliriza kubanga mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza nabagambye nti ku lubereberye ensi n'eggulu byatondebwa naye ensi erimu ekizikiza nga kyereere naye ekitangaala bwe kyajja ekizikiza ne kidduka n'omuntu bw'atyo bw'akola akola alina empisa envundu akola yenna yina akuliramu obukyafu nga bulala naye bw'amala okukwata ekigambo kya Katonda n'akiwa obudde n'akiyiga akaseera ako empisa envundu zidduka zokka nga tazigobye gaaga amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ki ekikukooya nti ogenda kwejjamu obwenzi nti ogenda kwejjamu okwogera bubi nti ogenda kwejjamu okubula bayibuli tugamba nti bonna baabula ne batatuka ku kutuukirira kwa Katonda olowooza onobyejjamu ne bisoboka ng'ekigambo kya Katonda weekiri kyekikooya gundi gwampuliriza kyekikooya lwaki togenda mu kigambo kya Katonda kirina amaanyi okukyusa buli kimu kyonna ekitabo ekiyitibwa olutalo olunene ebigambo ebyawandiikibwa ekigambo kino oba ebigambo bino bye tugenda okusoma twabijja mu kitabo eky'Olungereza ekiyitibwa The Great Controversy oba olutalo lunene omuwandiisi eyawandiika ekitabo kino yatuwandiikira n'atugamba nti ekigambo kya Katonda tekyayingizibwamu ndowooza ya muntu ebigambo bino nze mbisoma kubanga nawe obyagala funa ekitabo ekiyitibwa Great Controversy ky'Olungereza ogende ku lupapula lwa 5 abatugamba nti tekyayingizibwamu ndowooza ya muntu naye ebyo byokka ebya Katonda kwali kusiba kugamba nti mwabayiga ebyawandiikibwa mwabula era mulinga abatategeera twalabye nti omuntu atategeera era omuntu atalina mugaso ye muntu atayiga byawandiikibwa ebitukuvu oyo maaso Katonda talina mugaso naye batugambye nti ekigambo kya Katonda tekyayingizibwamu ndowooza ya muntu mbwe ebyawandiikibwa simanyi bayibuli bazungu bwe bagiwandiika obutategeera abo buli mutwego saba Mukama Katonda abukuggyemu bw'obanga okyalina okubuzaabuzibwa okuli mu mutima gwo nga weebuuza nti kituufu ddala ebyawandiikibwa bino ddala kituufu y'abazungu ekizibu kiri mu mutima gwo tegeera bulungi ekyawandiikibwa kiki ekyaluŋŋamizibwa ne Katonda atali w'abaddugavu atali w'abazungu Katonda yatonda ensi n'eggulu n'ensi yonna gy'olingerera gitonda y'ensonga lwaki nkugamba tekyayingizibwamu ndowooza ya muntu naye ebyo byokka ebya Katonda byebiri mu bayibuli weetaaga okukwata bayibuli bulungi ogiyiga ate era ogitegeere omuntu afubye nga bw'asobola okunoonya ensobi mu bigambo ebyangu era ebitegeerekeka okuva mu byawandiikibwa azuulemu we bikontanira wulira omuntu kyeki omuntu agala okuzuula ensobi mu byawandiikibwa bya Katonda akoze ekisoboka kyonna azuulemu ensobi wuyo omuntu munno kyakunoonyaako nsobi teri kirala kyakunoonyaako era omuntu munno kyanoonyako Katonda nsobi naye nkugambe ekigambo kya Katonda temuli nsobi n'emu ensobi eri mu ggwe kubanga oli kizikiza weetaaga ekitangaala weetaaga ettabaaza Petero bitugambye nti ettabaaza ekigambo kya Katonda omuntu afubye nga bw'asobola okunoonya ensobi mu bigambo ebyangu era ebitegeerekeka okuva mu byawandiikibwa azuulemu we bikontanira wulira naye okufaanana n'ekyombo wakati mu nnyanja baani abali bagenzeeko ku nnyanja olabe ekyombo nga bwe kiri mu nnyanja eyo oli otuuseeko ku nnyanja n'olaba ekyombo
ddala kituufu bwe kibeera mu nnyanja yonna. Wulira, batugambye nti naye okufaanana n'ekyombo wakati mu nnyanja bwe kityo n'ekigambo kya Katonda bwe kiwangudde emiyaga egyo egyafubanira okukizikiriza. Kankubuulire gundi gwe anoonya ensobi mu kigambo kya Katonda, ogenda kuzikirira nga gwe weezikirizizza. Batugambye nti abantu bangi bakoze ebisoboka byonna kubanga nayo kyoyagala okukola ogenda kubeera ng'ekyombo bwe kibeera mu nnyanja. Ogenda kubeera nga bw'olaba akanyonyi akabuuka mu bbanga. Ogenda kubeera nga bw'olaba akawuka akasirikitu akatono ddala akatambulira ku kigere kyo. Ogenda kubeera ng'ensiri bw'ogiraba ku mubiri gwo. Okunoonya ensobi mu kigambo kya Katonda oli munnanfuusi gundi. Wulira, ng'omusimi w'ekyobugagga ekya zaabu, wulira gye batuzizza, ng'omusimi w'ekyobugagga ekya zaabu, bameka abali bagenze gwe basimira zaabu. N'olaba omusimi w'ekyobugagga ekya zaabu bw'ayambala, n'olaba wakkirira. Bw'obanga wali ogenzeeko we basimira zaabu, wali ogenzeeko mu kirombe, oyinza okutegeera ekigambo kino kye ki, era bw'oyinza okuwuliza byekugamba byebiriwa. Ng'omusimi w'ekyobugagga ekya zaabu oba ffeeza bwe yensonseka mu bunnya. Zaabu oba ffeeza bwe yensonseka wansi mu bunnya. Mulimu abasima zaabu oba ffeeza. Baŋŋamba nti mu kukkirireeyo wansi olina okubeera ng'omanyi nti buli kimu kyonna mu gwe kisangusiseemu. Era enteekateeka gy'olina ebeera egi. Enteekateeka gy'olina ebeera egi kunoonya zaabu. Weerimbe oveeyo wansi nga tolina zaabu. Ebyo biwedde. Bagenda basoma tugamba nti ng'omusimi w'ekyobugagga ekya zaabu oba ffeeza bwe yeesonseka mu bunnya, bwe kityo ne mu byawandiikibwa mujjudde obugagga obw'amazima obusobola okuzuulwa n'omuntu eyeewaddeyo mu buwombeefu n'okusaba. Yali enteekateeka ya Katonda okuwandiisa Bayibuli okuba ekitabo ekigwanidde okuyigibwa ekiseera olulyo lw'omuntu okuva mu buto bwe ne mu myaka egy'obuto yakiwa omuntu nga mwe yeebikkulira eri omuntu. Kankubuulire, gwali mugamba nti Mukama Katonda bwe yakulabikidde, gwali mugamba nti wayolesebwa biki bye wayolesebwa, gwali mugamba nti ogenda kuloota Katonda agendayo mu kuyita mu kuloota, njagala weegendereze tobula. Kubanga batugambye nti yakiwa omuntu nga mwe yabikkulira eri omuntu. Kitegeeza bw'oyagala Katonda akwebikkulire, genda mu Bayibuli, kakana bulungi tuula osome era osabe. Nga tugenda okukomekereza, batugambye nti na buli mazima agazuulibwa gongera okubikola empisa z'oyo omuwandiisi waakyo omukulu. Mu kuyiga ebyawandiikibwa, wulira, mu kuyiga ebyawandiikibwa omuntu mwayita okusemberera omutonzi we era mwafunira okutegeera ebyo Katonda by'ayagala. Yempuliziganya, wulira, bw'oba oyagala kuwuliziganya ne Katonda, wulira ebigambo bino, yempuliziganya Katonda gye yateekawo wakati we n'omuntu. Yempuliziganya Katonda gye yasaawo wakati we n'omuntu. Bayibuli gy'olaba eringa nga bw'olaba yeekukwata bw'eti n'ekujja mu mpisa zo ezifudde n'ekutwala ku Katonda n'emala n'egamba nti Katonda akusonyiwe ebyonoono byo, n'emala n'egamba nti tandika otuukirire kati bw'oti. Omuwandiisi wa Zabbuli eya 25 olunyiriri olw'14 ne Zabbuli eya 13 olunyiriri lwa 5 oluvannyuma tukomekereze. Batugamba ekyama kya Mukama kiri mu abo abamutya
wulira ndi mu kusoma mu Zabbuli eya 25 olunyirira 14 ekyama kya Mukama kirimu abo abamutya era anaabalaganga endagaano ye. Zabbuli 13:5 nendirira Mukama emmeeme yange erinda era ekigambo kye kyensuubira. Ono muwandiisi yarategedde ekigambo kya Katonda kye ki. Naawe ali mukumpuliriza oba gwali mukundaba, njagala nkugambe nti ekigambo kya Katonda bwe kiba nga si kyosuubira, ebirala by'osuubira butali butuukirivu era butaliimu. Ekigambo kya Katonda bwe kiba nga si kyolowooza butali butuukirivu. Omuwandiisi wa Zabbuli 10:19 agamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange. Njagala nkubulire munnange nga tuli mu kukomeekereza, wuliriza ebigambo bino. Nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Ekigambo kya Katonda olunaku lwa leero ky'oba otereka mu mutima gwo oleme okwonoona mu maaso ga Katonda. Bw'oba ng'oyagala obeere obulamu obutuukiridde, bw'oba ng'oyagala obeere obulamu obutonoonese, oyagala obeere mu kutuukirira, tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo. Okuva leero kutuusa emirembe gyonna tambula n'amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Katusabe mu kukomeekereza. Katonda omutonzi w'ensi n'eggulu, tukwebaza kubanga ebiriwo byonna byatondebwa okuva mu kigambo kyo. Tukusaba emisana ga leero abagoberedde ekibuga kino Mukama, amaanyi agali mu kigambo ekyo gabeeko ne kye gakyusa mu bulamu bwabwe. Abaana bo abagoberera ekibuga kino obabeere ate obawo omukisa ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen.